basajja mmwe n'abakazi mmwe kino kirango kyammwe mulekera otambulira mu kisenyi kuba mu kisenyi tuli babbi. Mu kisenyi totambulirayo ng'okuta essimu ng'esuuka mitwalo 10 naye obanga ya mitwalo 2 era tugibba. Tituganya babbi bonna bali mu kisenyi mbamanyi naye era n'ekizindalo kyange badde bakibbye tukanga bamanyi. Kati mmwe mbasasiddemu abasuubuzi mwe abakeera nkusimanyi ngenze subulamu Owino ngoye simanyi nvudde Masaka. Bw'oboze mu kisenyi downtown Owino weesibe enkoba sente zikwate zisibire mu mpale ey'omunda kuba mu kisenyi tuli babbi tugenda zikubbako tulina ogenda lopera agenda kubba odduke ng'okaaba gonaloperako naye akubbe golopeddeko omulala naye akubbe kati banakubba paka ddi. Era kyolina okukola bw'oba ojja mu kisenyi weesibe empale nga 6 ng'okimanyi sente nzitadde mu mpale ya 6. Bino bye muvimba ngumuvimbire ekisenyi mwe Busireyi Queen. Tugenda bambula obugatto obwo. Tugenda babako enjala. Muwulidde mu Busireyi Queen mwabeteekako enjala ez'emitwalo simanyi nkaaga. Ezo enjala abasajja b'omu kisenyi bo tibalina kibatabba. Ezo enjala bazibba. Tikirina kye kikuyamba. Era kyolina okukola bw'oba ojja mu kisenyi kuhaamu arawundi awo wonna kakasa nti zente zitambulira ku ssimu. Mu kisenyi jangu bw'okimanyi ozeggula butunda ozeggula bumonde oddeyo ng'olina sente za bumonde zokka nezowa booda. Mwe bavubuka mmwe abambala ebikumba mulina biniigine ebinene. Bw'oba okimanyi nti ojja kuhaamu kugula ngoye essimu ngitambulize mu niigiina lwa nsonga bano abasajja ab'omu kisenyi tibaagala kulaba ku muntu ayinawo kantu kalungi. Buli lwotambula ng'okuta essimu ya bukadde 2 omusajja w'ekisenyi aba akulabamu kapito. Muwulidde mbwammwe kati bakubbeko essimu oddemu okaabe kasi owulidde ekirango gwawulidde tegeeza munne nti buli ali mu kisenyi tuli babbi.